Kristo yebazibwe nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngulumiza Katonda nkulembedde n'andeeta mu kitundu kino olwaleero ssebo ssentebe w'ekyalo kino era n'olukiiko lwo wamu n'abakulembeze ffenna bakansulazi mbalabye nsanyusa okubalaba abatuuze abalungi ab'ekiweebwa. Neebaza Katonda nkulembedde n'andeeta guno omukisa gwampadde nno gw'amaanyi. Nze Nakavubu Margaret weebwa Mukama abampeera ennyo omukisa. Olwaleero wano sizze kubasuubiza ng'abalala bwe bakola. Akasanga kiweebwa omupiira gwange ogw'abalenzi naguweereza n'ogw'abakyala era gwatuuka kubanga ebyalo byonna nabikolamu omulimu ogufaanana bwe gutyo. Embeera mugiraba nga bwefaanana. Omutuuze omulungi mu kitundu kye alina okuparticipatinga mu kulonda obukulembeze obw'ekitundu kye. Obukulembeze tebutera kwawukana nnyo na mbeera y'abantu mu kitundu bwe babeera. Buli mbeera lwetutabukako bweti nga bwefaanana musooke mwebuuza obukulembeze bwe tukola ki bwe tulina. 2016 twalonda ssentebe wa disitulikiti ate ne tulonda n'omubaka omukyala. Ku ffenna abatudde wano tekuli yafuna kalulu ako naye mujjukira nze navuganya ku ky'omubaka MP era ne mumpa obululu newakubadde sinze nafuuka omubaka omukyala. Omukyala gwe twalonda n'akwata ekkubo n'ava wano nga lumu yakusiibula era n'akola ki n'agenda. Mwalimu omulalo wa Jema bwe muba mujjukira bulungi gwe baayitanga Nabalamba Asimaati. Oyo naye nawulidde avuganyiza ku Koto Midwest kiri mu disitulikiti y'e Lwengo naye bwe yagira n'akola ki n'agenda. Nakakanda Asimaati naye bwe yamala n'akwata abisayidi z'ebusoga eno naye yagenze kukola ki kuvuganya eyo. Kaakati ensonga eri emu bannakiweebwa, lwaki tetukkiriza ne tusuubulwanga buli lunaku oli n'ava gy'aludde n'ajja mu ne mukwata obuyinza ne mukola ki ne muwaayo. Kitegeeza Honorable Peace tumunenya naye ne bw'atandibadde ye nga yali Asimaati era naye yandimaze n'akola ki n'agenda. Ne bwe yandibadde Nakakande era naye yandimaze n'akola ki n'agenda. Ku mulundi guno tuli abakyala musanvu naye nze Nakavubu Margaret nze mwana wammwe ddala okumanya ndi mwana wammwe. Oli kansala Nanyanzi nze abeera maama ab'embogo be bakola ki be banzaala. Ono namuliira gwe mulaba wano bwe tuli bazzukulu ba Kayita tweddira Nvubu n'akabbiro ki Njovu. Nzaalibwa Naalya wali mu Kisowera mu muluka gw'Empoma Eggombolola Nnama era disitulikiti eno ey'e Mukono. Abantu b'ekiweebwa kuno kwe kusaba kokka kwe tulina bwe tuba tunazza ekitiibwa kya Mukono bwe tuba tunaatereza disitulikiti eno akaluluko kintu kikulu nnyo. Ku lunaku olwo ne bweritonnya omusana ne bwegulikwako okuggwa mu ggulu mbasaba mugende mulonde mutuwe obuwagizi bwammwe nga bwe mwabutuwa ku mulundi guli ate mulyoke mutubanje. Nze nkakasanga nga bwe tuzze wano olwaleero tuli beesimbu tujja kubaweereza ffenna tetusobola kubeera babi naye ate Mukama bw'aleeta omulungi ne tumusibira ebweru ettima tuba tulyekoledde ffeeka si weewaawo. Nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama abakuume, nsaba Mukama abawe obulamu mwenna mubeerewo mulabe ku bukulembeze bwange ate n'obukulembeze bwaffe nga bwe tuzze wano nkakasa nga tugenda kubaweereza mu bwesimbu awangale Ssaabasajja Kabaka ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Nakavubu Margaret omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mukono agenda okubaweereza mu bwesimbu ate era ne mu mazima. Mukama abawe nnyo omukisa. Mpeereddwa omukisa ogw'enjawulo nga n'entebe temunnagginkwasa ey'omubaka omukyala officially ate nze gwe basabye okwanjula gavana wa disitulikiti ajja atubuuze kusebuse ntebe abantu bano bakulungiriza. Baze akalulu akakaggwa obuwagizi obungi bwe mwampa kineyanzizza neyanzeege ate era ebigambo ebyogeddwa bibadde bingi naye mu kyange kinjagala okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 20 buli obuwagizi nsaba tubugatteko bugasi tusobole okulaba nga mpangula akalulu ako. Saba obuwagizi mu bumpe era n'obw'amaanyi ennyo sobole okuyingira mu disitulikiti yaffe sobole okubakolera okubawa obuweereza obulungi. Ekyalo kino nze kyenjo kikolera kiri ekintu kimu njagala kubategeeza manyi nti mulina amazzi gano aga national mulekeraawo abatasobola gali osobola okukozesa ku mazzi amayonjo
Gatta disitulikiti. Ekirala bassebo, tubadde n'eddwaliro lyebadde ku grade 3 kati lyagenze ku grade 4. Kakati eddwaliro eryo Alhaji Haruna Ssemakula nalirinamu omukono, naye njala kubasuubiza bukali tugenda kubeera ne baddokita ate tubeere n'abasawo. Naye disitulikiti eteekwa okwongerako okulaba nga tubawa woodi endala esobola okulaba nga erina ebitanda ebiwerako wano e Naggalama mu tawuni kanso. Ngenda kukolagana bulungi ne meeya kubanga era yali ansabyeko okubakwatirako bw'abadde alina enguudo ng'agisemakula mpeereza amafuta. Naye mbadde mayimbu ajja kikoonako wano naye mpulidde takikoonyeeko. Ate era wano ewammwe nabakwatirako dda ssentebe wa wano avuga pikipiki ya NRM Alhaji Haruna Ssemakula nze nagigula. So ndaga obuweereza era ngenda kubagattako. Kakati ekirala ngenda kubasaba abaana kuba nakoze ekkolero wano e Namubiru. Mukimanyi bulungi nti ndi munnamakolero era nze nanyini Hiruwota ne Hana Yugati. Kati ate nakoze ekkolero wano e Namubiru ku 2 mu Nnama. Ngenda kubatwala abaana 15 okuva wano mu tawuni kanso yammwe. Ngenda kutondawo emirimu ate era ngenda kulwana okulaba ne bannamakolero bannanga abali mu disitulikiti y'e Mukono nga batuwa emirimu, ndabe nga abaana baffe bafuna emirimu naddala mu disitulikiti yaffe eyawamu. Ekirala ngenda kulaba emirimu gya disitulikiti gye tulina ng'abaana baffe be bagifuna, kubanga luli wabaddewo enkola alina ssente yagula emirimu. Alhaji Haruna Ssemakula bwe nfuuka ssentebe njagala kulaba nti emirimu gyaffe, kubanga gavumenti eno yasalaasala mu madisitulikiti gano lwa bintu 2. Ekisooka kutondawo mirimu, ekyokubiri kusembeza buweereza. Nga kitegeeza gino emirimu egirangwa giteekwa kubeera gy'abaana baffe ab'e Mukono. Naye gavumenti eno eya mwami abaddeko yabadde emirimu gyaffe bagigaba bweru wa disitulikiti yaffe. Kati Alhaji Ssemakula bwenzija takulanga abaana baffe bebafuna emirimu. Kakati bassebo ne bannyabo, omulimu omukulu gwe tulina guli gumu, kwe kumanya mbu kyetwetaaga owa NRM, owa DP, owa People Power, owa FDC, twagala buweereza. Amazzi amakyafu gakosa owa NRM n'owa FDC. Enguudo ziba nga singine owa NRM, owa FDC, owa People Power fenna tuyita mu makulu makyafu. Naye we tugakola fenna gatutasa. Kati wensabira tunoonye obuweereza Alhaji Haruna Ssemakula agenda okusobola okubatuusaako obuweereza obulungi mu disitulikiti muno ku beesimbyewo bonna, kubanga nze zize n'ebyange, sizze kusaba mulimu, zize kuteekawo omukululo, kubanga mu disitulikiti muno mwenzaaliddwa, nzaalwa Mpatta, ekyalo bakiyita Bugigi Mugomba. Olwekyo mutuwagire ne Nakato wange, tambudde ne Nakato zeeri Waswa. Nze nsigala mu disitulikiti ye naayambuka okulaba keeki y'eggwanga weetemwatemwa. Kati ye bw'amala ogimanya ng'aloobinga ng'aleeta ate nga tutuula wamu, kubanga era bwe tubadde tutambula okumanya ebizibu ebibaluma. Kati n'olwekyo mbasaba busabe mutulonde, tugenda kubaweereza. Bye twogera byonna biri mu manifesito. Manifesito eyo yeyooyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kwe tuteekwa okuba nga gye tuteeka mu nkola. Akati mbasaba olunaku lwa 14 Yoweri Kaguta Museveni, ennaku z'omwezi nga 14 Nakavubu,
ennaku z'omwezi nga 14 MP wa constituency eno, ennaku z'omwezi nga 2 Alhaji Haruna Ssemakula ne bakansalazi bange ababiri abagenda okukiika ku district, ennaku z'omwezi nga 3 awo mwami Obed we bakola ki ne bakansalazi be, obukulembeze nga tubutwala mu maaso nga tulayira nga bye tweyamye byonna tutandika kubiteeka nkola. Akati